Sabula Bingo. Ofureka gwirawo. Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo. Wano ku Jabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. Obadde otuwa ebikyuse ne biwa Burhani Enkizo. Nti ebikyuse bingi ebisobodde okuwa Burhani Enkizo nti olutalo we lwatandikira abarasha baali bawagira enjuyi zombi nga tebannasalawo wawe tufunira oba we tusinga okufunira buli wamu baali bafunirawo naye wasinga kubanga jjukira Russia bano bonna yali yokolagana nabo nga bakyali wamu kubanga kumpi okuva Bashiru we yagenda Dagalo ne Burhani bebafuga gavumenti kati 2019 jjukira Sudan yatuuka kukukanya ne Russia ne bakkiriza Russia okuzimba omwalo gw'ebyokulwanyisa oba enkambi y'amagye e Port Sudan naye tenateekebwa mu nkola kubanga endagaano eba yakagwa Sudan n'etabanguka kakati eno gavumenti weegwira baali banaatera okutuuka kukuteeka mu nkola ekyo kati Russia n'esooka ebeera mu kusoomoozebwa kuba biri bano ani agenda okutwala obuyinza kubanga yenna abutwala nze gwe neetaaga yenkola ya Russia naye nga tenategeera kubanga RSF etandikira mu maanyi naddala obuwagizi bwe yalina obw'amaanyi okuva mu United Arab Emirates ate nga nawali ku muliraano Chad egiwagira kyeri kakati kye baakola kwe kutega mu bifo bibiri ne bawagira Burhani eno kuba mu kiseera ekyo ngera yatwala ekitundu ekya Port Sudan naye ate ne bawagira ne Dagalo kubanga ng'ate beetaaga zaabu ave Darfur kati nga bonna babawa ebyokulwanyisa wabula ebiseera bwe bigenda bitambula ne wabeerawo ebikyuka ebireetera Russia okukyusa ekisooka okufa kwa Yevgeny Prigozhin kwali kukulu nnyo mu nsonga zino eze Sudan jjukira ye yali agatta obutereevu Russia ne RSF ng'akozesa ekiwayi kye oba ekibiina kye ekya Wagner kati bw'afa bingi ebyatabuka wakati awo wakati wa Russia n'eggwanga n'abalwanyi bano aba RSF ekirala okuyingira kwa Iran mu lutalo luno ng'ewagira gavumenti ya Burhani n'egiwa drones ez'omulembe ezo nazo zaanafuya nnyo Dagalo kati bwe munafuya tekikomaawo kino kyagikosa mmeri kikosa olutalo luno mu mirundi ebiri drone zinafuya abaserikale ba Dagalo naye ate nekiteeka ne Russia mu kiseera ekizibu nti ono Iran munywanyiwo mu ntalo endala mpitirivu kati mubeera muti ate ne Sudan nga muli kumbiranyi gwe Russia gwe Russia oli ku ludda lulala owagira Dagalo Iran eri ku ludda olwa Burhani kati ekyo nekikosa Russia era kyekimu ku byagireetera okuseeseetuka nga eyina okukwatagana obulungi ne Iran mu nsonga zino ekirala Ukraine nayo yayingira mu lutalo luno ng'ewagira Burhani kakati ne Burhani omukisa n'agukozesa n'asembeza nnyo aba Ukraine nakkiriza n'abakozi b'ekitongole ekikese ekya Ukraine okujjira ddala mu Sudan okumuyambako okulaga Russia nti bw'oba onooteeka okugulu eno n'eri bino bye bizibu by'ojja okufuna era mu kutuuka kukkaanya buli omu yalina okulayiza munne Russia egamba RSF tugitadde ne Burhani alyoka agambe nti naffe Ukraine mu by'olutalo luno tugitadde era ekyaddako ku ekyo Russia yasindika omumyuka wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala
najja butereevu n'asisinkana Burhan e Port Sudan n'ayogera mu lwatu nti ffe gavumenti ya Burhan gye tumanyi nga gavumenti entongole ekiikirira bannansi ba Sudan. Jukira luli mu ntandikwa ekyo baali tebasobola kukyogera kubanga Dagalo tayagala kukiwulira, takkiriza nti Burhan ye mukulembeze wa Sudan. Yeetwala nti bonna balwanyi abakyalwanira obukulembeze bw'e Sudan teriiko nnyini bwo. In fact Dagalo yagamba ye mutuufu. Kakati Russia okusindika omumyuka wa minister n'asinzire Port Sudan naga nti gavumenti entongole gye tumanyi ya Burhan olaba nga lyali konde vanyuma mu buwagizi Russia bwe yali ewa eggwanga bwe yali ewa RSF. Naye jjukira ekyo kigenda okubawo nga waliwo akayita ennaku 2 nga minisita y'omu yakava e Iran era nga bwe yali e Iran ensonga ze baali boogerako nkwatagana mu bingi ebyali byogerwako mwe mwali n'enkwatagana ku lutalo olugenda maaso mu Sudan. Kati bino byonna Russia bino byonna Burhan yabifunamu kubanga bwe bimala ebyo okubaawo Burhan alaba nti ne bwe neesiba ku Dagalo akendedde amaanyi mu bifo by'ensinga okwetaaga kuba kati Russia ekimu ku bye yeetaaga okubeera n'enkambi y'amagye e Port Sudan bw'abeera nayo ng'ate ayina n'enkambi e Tobruk kubanga mu kiseera kino e Libya ku mwalo e Tobruk jjukira eyo naye waliyo gavumenti Libya erina gavumenti ez'amaanyi 3 erina eri e Tobruk e Tripoli ne Benghazi. Kati e Tobruk Russia erinayo omwalo gwekozesa kati ogwo bwe gugattako gwe Port Sudan byongero giwa embavu mu kusenzera ekitundu ekyo wano kusemazinga wa Africa kati okukakkana ng'esazeewo okendeeza obuwagizi bwayo kuba RSF. So ekyo ne kinafuya RSF ate mu kiseera kyekimu nga bwe kiwa Burhan amaanyi getula mu kiseera kino. Ekirala kyotajja kubuusa maaso kyekyobuwagizi bw'eggwanga erya Misiri. Okuva ku ntandikwa y'olutalo Misiri yali tewagira Dagalo naye olutalo teyasooka kulwenyigira mu butereevu. Abatugoberera obulungi mujjukira era ensonga eno twajogera nti otabwe lubalukawo waliwo abasirikale ba Misiri abaali munda mu Sudan nga bajja mu kutendeka okwegezaamu okwali kukolebwa awamu wakati w'amagye ga Sudaani n'amagye aga Misiri. Kati olutalo lubalukawo babasalira mu kitundu Dagalo kye yali awambye era kyatwala naye nga Dagalo akimanyi nti bano basinga kukwatagana nani na Misiri. Waabalukawo enteeseganya wakati wa Dagalo ne gavumenti ya Misiri. Dagalo nakkiriza abasirikale abo ba Misiri babawe ekkubo safe passage baveeyo balinye ennyonyi baddeyo ewaabwe. Bwe biggwa oluvannyuma Misiri ate nesitula enkundi ng'erabye nti bwereka neeteeyingiza mu lutalo lw'e Sudan ku nkomero kiyinza okugikosa singa Dagalo afundikira nga ye muwanguzi. Kubanga singa Dagalo awangula kiba kyongera okuwa embavu n'abamukwata mundu abali e Misiri nti bwe mumaamulako gavumenti oba bwe mukirwanyisa musobola okufuna obuwagizi. Kakati Field Marshal Abdel Fattah al-Sisi mukulembeze wa Misiri nga kino tasobola kukikkiriza kubeera ku muliraano. Kati biri ebyokubeera awo ng'avumbeera n'asalawo okubivaamu mu lwatu naye n'alangirira nti gavumenti gy'amanyi entuufu e Sudan yamu ne bafaanaganya erinnya. Jjukira oli Abdel Fattah al-Sisi ono Abdel Fattah al-Burhan owe Sudan. Kati n'alangirira nti kati obwa gavumenti gy'emanyi eye Sudan ye ya Burhan era n'akyaza ne mu butongole Burhan omwaka oguwedde ng'amukyaza ng'omukulembeze w'eggwanga erya Sudan era ne basinziira eyo ne bakkaanya ku ngeri gye balina okukwataganamu okukomyawo emirembe mu ggwanga erya Sudan. Ne ku ntandikwa y'omwaka guno n'amusindikira minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala era n'abaako endagaano ez'enjawulo ezaateekebwako omukono asanga Burhan e Port Sudan. Bino byonna nga babikola okwongera okunyweza enkolagana mu kulwanyisa RSF. Era mu lwatu Dagalo azze avumirira gavumenti ya Misiri okukozesa ennyonyi zaayo ennwanyi okusesebula enfa ez'enjawulo ezisangibwamu abasirikale aba RSF nga amagye ga Misiri gali wamu n'amagye aga Burhan.
so ebyo byemu kubikyuse ne biyamba Burhan okufuna enkizo mu kibuga Khartoum. Ebyo biri wakati wa Burhan ne 88.8 CBS FM.